Tukuta njagala bana Uganda basoka bafune ku ka frontinze kaveno ya album oba EP owe ku dobozi sogedde nnyo bayinza olowooza oli tukyalina mu kubiwa bifaananyi tannakyusa mentality. Nze kati nyiga sembere emipiira gyabike nze kati nyiga olimba olwo gyoli ku YouTube. Gyoli ku YouTube era mbasaba bambi mu subscribing mbasaba obwagizi bamwe bafanizi bange bonna abali wabweru eyo n'abatandise leero okumanya mbasaba obwagizi bamwe EP eriko ennyimba nnyingi nnyo kuliko ennyimba 8 mbasaba mugende ku mitimbagano gyonna egya music mu typing in Pice Jovan eri PICE JOVAN nga mufuna music wange ina gyali siri muyimbi wa kukaka bantu ndi muyimbi akola music omulungi so nsaba obwagizi bamwe bambi yonna gye muli mumpagire nange nsobola okushowcasinga ku talent yange. Video kosa program ekigunda kabaka jimeno kankola video tuwa ku Star TV then ne wali kuchenda katonze munana Metro FM Bambita iMac I call the king of analysis countdown jeno mugwanga Uganda yes bulu asante sawa zo musampaka mwenda banko bali nyimbe sinzo okocha kabere muyimbi mpia kabere muyimbi munene oba mutono oba yenkana size kiye nate tusosa tumuleta so mugwanga Uganda nakulwali nga bwetu kikola twanveringa ebitone ebipya oba ebitonde ebyakabi ebipya so mugwanga Uganda nakulwali tufunye ayinzo gamba gwenyinzo gamba one of the music new generation ezijja so bulambu gamba kitata bulambu gamba bulungi mwena abagyekomerako mukola kyamaanyi nnyo mwebale kubanga mugyekomerako amanya nze Pice Jovan ndi muyimbi mupya ntandise last year ne officially ntandise kati. Pice Jovan yani amanya amatuufu nze Nyombi Ivan Jovans weddira ki ndira Nnyonyi Nyange mwena abenyonyi Nyange mbatumiddeko akabiro kabiro sikamanyi bulungi Jovan bulambu gamba ki bulambu bulungi bugamba butyo obwoseba mwetuli music agamba ati ebbanga libadde before management ebbanga lyange libadde nga management sinagifuna sijagamba nti libadde lyangu era singa wandabako walirabye nga muntu wanjawulo ne gwolaba ku ssaawa zino ne management bwezzeewo obulamu ne bukyukako at least. So tunulire unveiling olunaku lwaliro eggwanga liku unveiling mu bannayuganda ng'omuyimbi omupya oteeseteese kikyoletedde bannayuganda ekyenjawulo mu music for now nina EP number nga ate ndi muyimbi mupya eriko ennyimba 8 gyeri yonna ku mitimbagano gya music aba subscribing aba streaming nga mugende mube nga mukikolako music gyali ntaddewo music nga tali mu kika kimu nti nze Pice Jovan nnyimba R&B kanyika nteko R&B ntaddewo variety nti buli omu asobola okuba akulimba relatinga nalo so sitaddewo kintu kimu nti nze ndi wa dancehall kanyimbe dancehall nyimba zonna bwe ziri ku EP eno osobola ogenda n'onyumira music wange yenna. So Jovan omuntu atakumanya akasooka okukulaba kyekirungo kye bannayuganda kye babeesunga olina gwoza okumenyawo olina abadde mu kifo kyo oba ozze buzinga gwe nze buzinga nze mu kifo kyange kaŋŋambe ekifo kyange kyo kibadde kiwe ekiri nze buzi mu kifo kyange sina gwe mmenya okuba buli omu alina ekyenjawulo kyataka mu industry era kyawaayo so nange nze kuportrayinga image yange nga Pice Jovan simenyawo omuntu yenna nzize kujja mu kisaawe ku entertaininga abantu si kumenyawo balala nze ku entertaininga abantu. Pice Jovan ku nnyimba zino munana z'oleese baproducer b'e Kampala Uganda oba wabweru w'e Kampala? Baproducers bonna ba Uganda nkoseza Cream w'e Kampala ninako Imrash ninako Atin ninako Astain ninako Kuseim ninako Andre n'abalala bangi abaliko EPN. Omuntu akola EP sometimes agifrontinga luyimba ki olufrontinze EP? Olufrontinze EP baluyita Nyiga ne video yafulumye eddako eri ku YouTube era osobola ogenda n'okyekingako n'oba ng'onyumirwa yenna tulaba eyo. Management ekujjawa gye tulengera bagiyita batya neera? Bagiyita GHL ndowooza mu bufunze mu mulamba tuyita get out kagambe get out music so GHL ensanga nga ndi photographer mbadde mwendi mu industry naye nga nkola backups abayimbi abasinga n'abali mu industry bamanyi nga backup artist so mbadde mu industry kati management waliwo agizigira ngeze enoonya omuyimbi waliwo agizigira nagamba aliwo omulenzi gwe mmanyiwa naye akola backup nga nze ndi mirimu gyange eri nkuba bifaananyi nga bampita olunaku olumu bagamba gyankula nti waliwo abantu benjagala osinkane naye olimba lwange mu nnaku ezo nga ndukoledde wabbawa actually video yange yasooka bagiyitayo ebyo limba lwali lulungi nnyo nga bbawa luwadde sound ennungi management yawuliza ku nnyimba ze nano by then newuliza ebyo nesiimako olwo neŋŋambira omanyi nga leero nenkugamba enkya nkugulidde emmotoka enkya ne baŋŋamba tukolere video y'oluyimba ne bakola video y'oluyimba notandika otambula ne tujja mu process nga bangruminga paka okulwaleero tufulumiza EP yaffe. Ku nnyimba zino EP gy'okoze baani abawandiisi wulire ku bawandiisi? Omuwandiisi ninako omu yekka Shina Skies anako ennyimba ndowooza nga 2 zaatawandiise nti computer yaziwandiise wabula editinze so Shina Skies anyambyeko nnyo ku nnyimba ezisinga nga 4
azinyambyeko okubanga nzitereza nfulumya product ennungi. Bayimbi ki obadde otunuulira nga tonajja mu industry waliwo egomba ng'okyakuba ebifaananyi byo? Ebifaananyi byange kati namu saligambe mbadde neegomba bula mbadde ninamu inspirations cause mwalimu abantu bentandise nabo seera we najja mpingira bwe ntotandika okukola backup mu studio waliwo abantu bena meeting omuli Spice Diana, Fiki, Green Daddy so kati bampadde inspiration nange kubanga buli mbadde masanga banga my Pice keeping on ekiseera kyo kinatuuka nga kisituuka so Spice ne Fik for Maker ne Green Daddy bagezezzaako nnyo kubanga bampa inspiration eyo kungumiza ne mu industry ngamba ku collabos kwe tuba tutandikira kwe tulowooza bw'oyagala okukola nabo kati kinasinziira kubanga kati for now management yensinga okumanya sinze manyi kimu lwenfulumiza management yensinga okumanya ku bya collabo kinatuuka nga ninakola ne Spice oba na Green Daddy oba na Fik nja kuba ntegeezegwa. Tutunuulire gwe ng'omuntu management yazze contract ya signingiddwa banga ki? Contract yange eri ku myaka 5 ya ku myaka 5 naye nga tusuubira okweextendinga kinasinziira enkolagana yaffe bwenaabeera naye sofa tukola bulungi nnyo banzikiririzaamu kye kisinga ku muyimbi yenna twetaaga okutukiririzaamu ne bamanagers bena abali wabweru eyo abaana gye bali naye twetaaga nnyo abantu abatukiririzaamu management yange nzikiririzaamu nnyo kuba from nowhere mbadde mukubi wa bifaananyi tebandabako nga mbaakinga n'ennyimba ze nga baziwulira still teluba lwange so neebaza management yange nyingi sijja kumentioninga nti luno luno kuba nyingi. So nga tukuta njagala bannayuganda basooka bafune ku kafrontinze kaveno ya album oba EP owe ku ddoboozi soogedde nnyo bayinza olowooza tukyalina mukubi wa bifaananyi tannakyusa mentality. Nze kati nnyiga sembera emipiira gyabike nze kati nnyiga olimba olwo gye oli ku YouTube gye ku YouTube era mbasaba bambi mu subscribing mbasaba obwagizi bwamwe bafanzi bange bonna abali wabweru eyo n'abatandise leero okumanya mbasaba obwagizi bwamwe EP eriko ennyimba nnyingi nnyo kuliko ennyimba 8 mbasaba mugende ku mitimbagano gyonna egya music mu typing in Pice Jovan eri PICE JOVAN nga mufuna music wange ina gyali siri muyimbi wa kukaka bantu ndi muyimbi akola music omulungi so nsaba obwagizi bwamwe bambi yonna gye muli mumpagire nange nsobola okushowcasinga ku talent yange. Kale tukweyanziza tukwagaliza bisima byerere tusubire ne singles zijja kujja ng'ogyeko EPN waliwo singles weziri ezigenda no dropping ne EPN ekyatambula ne singles zigenda dropping ndoze ne collaborations mazigenda okujjira. Oli muvuka muto osoma oba mbadde namaliza bansanze namaliza okusoma nga ntandise n'okukola kozi nasoma journalism nange nene ngamba kamejalinge mu photography kati abakyala bano abakyala bwembakingidde mbadde sirabika bwe ndi so adde sibasikiriza wadde nakatono maybe natandika kati waliwo gwensuubira okuwasa kaŋŋambe nze neetegekera mukyala nga omu future oyo naye tannakula bulungi kyamwaddemu emyaka nga 2. Amina tukweyanziza omuyinzi Pice Jovan mumuwagire abampita King of Analysis okuva ku Kiwese Star TV nekyenda kabomuze munana Metro FM countdown master countdown general buli wasale saa mpaka mwenda then wali ku Star TV Saturdays program ekigunda sawa ziba 5 paka musanvu kitundu so twegeko nga tu unveiling omuyimbi omupya oba omuyimbi omuto ne exclusive interview. Thank you so much kona kadako subscribing ku mukutu laja upon yourself mwana